Yeah, hello, how are you? We are at work. Tusanyuse okubalaba ku mukutu era twebaza okusubscribinga, okusharinga, okulikinga n'okukomentinga. Mwebale nnyo eri abapya tubaaniriza era tusaba mukoone ku kidde ekyo, mukoone ku subscribe button, comments muziteekeyo, ekigalo ekirundi waggulu mukikwateko, tubeere nga tugenda mu maaso n'emirimu gino egy'okubaweereza nga ne YouTube etegedde nti mutuufu abantu baffe bano abantu babaagala. So mu ngeri eyo tuli mu kusoma endwadde eziruma abalubaale era njagadde tuzitakolinga awo tusobole okuba nga tuzimanya kubanga ezimu ziri very common. Yeah. Kati olwaleero njagadde tutunuulire ensonga y'okumeketa amannyo. Nalonkawala munnange nkutumirako mbadde nsaba olinnyo ennyonyi okomewo tukole emirimu. Okumeketa amannyo nsonga etambulira mu baana abato naye ne mu bantu abakulu gyeri. Omuntu aba yeebase ng'atandika kumeketa amannyo ng'agakuuta ng'ameketa, oluusi ng'atunula ng'akikola involuntarily ng'akikola kwegamba nga it's kind of a reflex nga naye agamba akikola tagenderedde, like when they're bored they do it. So ensonga eyo eraga nti empewo zikubanja era nga ebeera mpewo ki ereeta ensonga eyo. Teeba jajjaffe kinene, jajjaffe kojja Walumbe yaleeta ensonga eyo ey'okumeketa amannyo. Agireeta naye olowooza aba abanja ki? Eyo agireeta ng'abanja maama w'omwana oyo okukola ensonga z'ewaabwe. Kyova olaba agamba nti ensonga y'okumeketa amannyo eva bukojja. Kwegamba omukulu oyo Walumbe aba azze kubanja bukojja bw'omwana oyo okuba nga butereezebwa. Kati ensonga eyo ebeera ku maama. Maama gw'obaako ensonga eyo. Era kiba kikukakatako okukola ensonga z'ewammwe. Kale tuyinza kukola tutya ng'ensonga eyo etusazeeko? Tusobola okugamba nti tusuule ku mmwanyi tukoowole jjajjaffe, tumwegayirire abe ng'akkakkanya obusungu mu nsonga eyo era tumulage nti ensonga tugitegedde. Tusobola okwezizika emmwanyi ne tumubuuza eyo ku bukojja kubanga obukojja bugazi n'ensonga ngazi, naye ddala kiki ky'aba ayagala tukole. Awo we twezizikira emmwanyi, ne twezizika emmwanyi ne tumubuuza, mukama waffe Ssaalongo, kiki munnange ky'oyagala tukole ffe abantu bo? Ndaba munnange nze omwana wo muzzukulu wo eno gye nafumbirwa bwendi ate kati we byatuuka nze taata nze maama munnange kiki ky'ommanja ekyo ky'oyagala nkole? Ng'omala omutabbira awo okwata emmwanyi ng'ozeezizika. Mpozzi ky'esaabagamba emmwanyi ezo ez'okwezizika ziba za bwerende. Ennaku ze tukolera emmwanyi ezo tetunywa mwenge, tetusula ku buliri, tetwegadanga. As in obuliri buno obw'obufumbo. No, we don't share that bed ey'obufumbo. So nga twezizika emmwanyi ezo nga tumubuuza, Ssaalongo kiki ddala ky'ayagala tukole? So bwe twezizika emmwanyi ezo ajja kubaako by'atugamba era eby'anaaba atugambye y'ejja okuba entandikwa. So in the meantime nga okyalowooza butya bw'ogenda kukola nsonga ezo, osobola okufuna ekisirinza. Omwana oyo nga bw'aba agenda okwebaka okimugaayisaako, akiruma n'akigaaya ne yeebaka. Oba n'ofuna ensaano y'ennombe ya Walumbe, ensaano eyo nno so nno ngiyina, n'ennombe nziyina mu bungi ddala. Kale azaagadde osobola okunkubira ku ssimu n'endaba bwe zikutuukako oba ensaano eyo bw'ekutuukako. Ensaano eyo bw'oba ogiyina ey'ennombe ya Walumbe
ogimukombesaako n'okumusiigako wano mu kyenyi n'enkoto ng'agenda okwebaka. Kumala ennaku nga ziizo ebiseera ebisinga ensonga eyo ekkakkanyizibwa. Kale omukulu bw'aba alina ky'alaze kyetaaga okukola ebukojja nga mugenda nga mukikola ng'abaana bo batereera munnange, nga batereera nga bavaamu ezo embeera bwezityo. Kale mbaagala nnyo era mbaagaliza okubeera obulungi. Ensonga lwaki nzijjanga wano entakera ne mbasomesa ku ebyo bye mmanyi munnange. Omanyi okumanya tekuggwaayo, buli omu alina ky'amanyi. Nze bye mbasomesa bye bye mmanyi era bye mba sinnabasomesa osanga mba mbimanyi naye nga sinnaba bibasomesa. Ebirala munnange ng'oluusi bya mutendera gwa waggulu nnyo nga bannyini byo tebakkiriza bantu kubibawa bwe tuti mu lwatu nti babimanye. Bingi singa nze mbasomesezza ebintu nfofoolo naye bannannyini nsonga bagamba nti aa baweeko ekyo kimala. So bw'oba ozze tuba tusobola okugamba nti nakino kwekimanye. Of course emikolo emingi gye tukola mubaamu gy'oba omanya ebipya by'obadde tomanyi so nga ate tebyali badde bizibu naye ng'omukulu yennyini atakkiriza okuba nga tubyogera. Kale ekyo nakyo njagadde mukimanye muleme kulowooza nti bino bye tuba wano bye byokka ebiri ebyokkola. Bye tuba wano bye byangu ebitandikirwako nga bw'ogamba nti first aid ne waliyo class A, class B, class C, class Z nga byonna nsonga za mukulu zikolebwa mu bigenda mu maaso. So tubaagala nnyo era mwongere okwekuumira ku mukutu, tukyaleeta ebipya bingi era tugenda kubasomesa ebintu nfofoolo. Twagala omwaka guno gugende okuggwaako ng'embeera yammwe ekyuseemukko, ebyo ebizibu eby'olukonvuba bye mukaabakaaba nga bikendedde. Lwaki? Kubanga bajjajja bategedde nti nammwe mutegedde era kati muli bagonvu gye bali, musobola okukola ebyo bye baagala. Kale akoome atakoomera mpeera. Weewaawo.